bategeraganye era bagenda kugisayininga ne lawyer waali bagenda kugisayininga tusigazeeko kopi nabo buli omu asigazeeko kopi namwe tujja baako kopi so that ebintu biri mu limelight. Olwaleero bategeraganye nti nno omukyala Namiiro asasudde fine mukyala Nalleje yamutaaza era agimazeeko ekakabaasa kemulabye. Ekirala basayininze nti ebyokukomplaininga nti oba onayimbye oluyimba lwange takoze eki bikoma lwaleero era ne bategeeragana nti nno buli omu wakuwa munne ekitiibwa okusinziira ku kibaddewo. Bwe twali naye watugamba nti omukyala Rachel Namiiro obadde tumusinkananga. Badde simusisinkanangako era ebitongole bingi nnyo byentumye nga awalira naye olwaleero mukyala Fiina nga bw'atera okugonjoola ensonga zonna zigonjodde atuyise era nakkiriza mukyala Rachel najja ffembi ne tukuŋŋaana nagonjoola ensonga zonna. Byonna tubisetolinze biwedde. Gwe manya mami anzikiriza era ndi wa ddembe nga tumaze okurekodinga kayimba kaffe kange tukakola video tukakola audio ne kabatuukako. Mami tujja kuba tukayimba tuba twesanze nga tuli babiri ate nga tuguba ku muziki mmanyi kye munazo. Biri ebirala byonna biwedde katono 225 kino kye kiri ku mmeeza. Kati agambye ko gendo fundinga buli kimu. Tusubire ka remix CD gwe manya essaawa yo banga eritali lyawala okuva kati. Tugenda mu studio. Mami jasaddayo waka kunaabako nange nzirayo kunaabako ku refreshinga bwongo kuba bino bye tubadde mbadde bitstressinzemu kati okutandika n'enkya era tujja kuba tubayita ndowooza tugende mu studio tuvoisinga akayimba kaffe tugenda voicinga video nayo tugikole. Mami nga yambadde bulala nange nyambadde buki bulala so mugenda kwogera mu kopasenda lo balugenda sina oluyimba lwemala terwetaaga kutala mu kigambo terwetaaga kugattamu so mami nisike ku audience ye ate nanga sike ku yange nange mutwaleko mu kikadde naye antwaleko mu kivubuka mutwagaliza bisima byerere tubagaliza bisima naye nga mami akusonyiye kati ebbasa yebadde yaki ebbasa eno mami kakyerogerere ebbasa eno gwe bakikase ebbasa ebadde yaki ebbasa eno abadde aliyirira biri byabadde akola emabega nga tamanyi okuyimba oluyimba mami akasente ke babadde bamufuwa nange namufuwa ye eky'ekkumi. Ebbasa eno kyenvudde ngimutanza abadde atanga bakuyita kutanga kibonerezo abadde akola ebintu nga tamanyi ng'ali mabega wa kumanya n'ekigambo kintu kya muntu kintu kikulu nnyo kino kisomesebwa okuviira ddala ku mwana omuto alaba kati paka ali mu bukulu. Ekintu nga si kikyo kiri respecting oluzungu anti lutonotono.